Senga face to face 6 baaniriza ate olunaku olwaleero mu video yaffe. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku birooto ebituddiŋŋana. Omanye ebirooto kintu ekiringa obubaka bwe tufuna mu kiro nga twebase. Naye ebiseera ebisinga ebirooto birina amakulu. Si buli kirooto ky'oloota nti kirina amakulu oba si buli kirooto ky'oloota nti olina kiwa amakulu. Naye ekirooto singa okiroota ng'okiddiŋŋana weegendereze kiwa amakulu. Abamu oluusi nno temubiddiŋŋana naye bijja nga oli muntu alwawo okuloota. Lw'oba oloose kirowoozeeko. Lw'oba oloose oyinza okuba nga ekyo ekirooto ky'oloose kirina kye kitegeeza. Either kirina kye kikulabula, kirina kye kikulaga, naye n'okiignore nga n'otakiwaaki makulu n'olowooza nti bye birooto ebya bulijjo. So, olunaku olwaleero tugenda kwogera ku birooto nga ngenda tandika n'ekirooto ky'okuloota oba oli muntu aloota ennyo ng'oli ku ssomero gye wasomera, oli mu bibuuzo, oli n'abaana be wasoma nabo ku ssomero. Ekirooto kino kitegeeza omuntu okudda emabega nti eri chapter y'obulamu bwo wagikulozinga. Like kiri so simple okutegeera. Obulamu bwo eyo chapter wagikulozinga. Naye ate ogiroota ng'ekulaga olinga oyina by'otaamaliriza by'olina okumalirizayo. Kitegeeza either weekebere mu background yo oba weegendereze. Olinza okufunamu obuzibu mu byenfunayo, olinza okufunamu obuzibu mu relationships zo, abantu b'owangaala nabo oba. So oba oli musabi weesabire, oba toli musabi osobola okunaaba ku ddagala n'obisazaamu. Oga ebirooto bino mbisazaamu. Ffe mu Buganda oba ffe Abaganda omuntu w'oloota ebirooto ebibi basula n'evvu. Abamu bw'ekyeddiŋŋana ennyo bakugamba nti teeka essanja emitwetwe, abamu bagamba nti sula n'ekabiriiti, oyimukookoliza ogambe byonna mbyokya. So kisinziira gwe engeri ennyangu, sorry about that, kisinziira gwe engeri ennyangu gy'oyagala okubeera nga otambuzaamu ebirooto byo oba okutambuzaamu obulamu bwo. So gwe oba oli muntu ng'oli eyo ng'olootaloota nnyo ng'odda ku ssomero weegendereze. Bw'oba oli mupya okuwuliriza oba oli mupya ku channel yaffe eno nkwaniriza webale kubeera ng'otwegaseeko. Wuliriza audio eno bw'ekunyumira giwa ekigalo, ate era bw'eba nga olina ky'oteesa osobola okiteeka mu comment section. Oba mukadde webale kwekuumirako nti buli video gye nteekayo ojja n'ogiraba. Gw'omupya subscribinga akade kateekeko obeere nga tomisinga video yonna gye tuba tutaddeyo. Ekirooto namba 2 tugenda kuloota ekirooto ky'okubeera ng'oloota nga oli mu kikolwa eky'okwegatta. Ekirooto kino nno kyo tugenda kinnyonnyolamukko nti waliwo abantu nga aloota nga yeegatta, bw'aba musajja ng'alina omukyala naye nga tamumanyi, nga balaba bali kwegatta agenda oyimuka nga mu butuufu amaliriza ng'era bwe yeekebera alaba amaze. Then bw'aba mukyala n'agenda aloota alina omusajja tamumanyi. Abamu oluusi nga mubamanyi naye abasinga wekiba kyakatandika okujja oluusi bijjira mu bantu b'otategeera. Ogenda okwekebera nga mu butuufu ddala ddala wakozeseddwa. Ekyo nno tekiba kirooto, kiba gyekiri era kiba kiri kutuukawo mu bulamu bwo, kiba kya ddala kuba kikulekeddewo evidence ekulaga nti kituufu kibaddewo, nti kituufu ekintu tekiri happeninga mu bulamu bwo. So ekyo tokiteekinga lightly, tokirowooza nako tokola ki, okibeera weetaaga kujjanjabwa, oba oli musabe oba weetaaga kusaba, weetaaga essaala eza ddala ez'amaanyi. Osobola okusuza Quran emitwetwe wo, osobola okugisuzaako ng'esomeddwa, osobola okuzeddwa nga tonneebaka, oba mulokole osobola okusaba, osobola okusuzaako ennyimba za Yesu. Bw'oba ate nawe toli mulokole osobola okuteekayo ekibiriiti emitwetwe wo, osobola okuteekako oteeka ekikwanso ku bulangiti yo oba ne ku mufaliso. So osobola okubeera nga weetangira ekintu ekyo kubanga ekyo kiva mu kubeera nga kikozesa mu kirooto ne kituuka ne kibeera nga kikozeseza ddala nga teweebase, nga bw'onaabeera ng'otudde n'omuntu ekintu ne kijja. Ebiseera ebisinga ebyo ebintu bibeera bisindiikirize nti oli yakyeyambula gwe n'okyambala oba n'okitomera. Then ate ebirala babeera babikuloga, like omuntu n'akuloga n'akusindikira ekintu. Buli muntu alina ensonga ze, n'akusindikira ekintu ne kikumalako emirembe. So naye ate era ekirooto kye kimu ekyo osobola okuba nga gw'oloota naye nga kituufu kirooto, ng'era bw'oyimuka ku makya oli normal, oli fine, nothing happened, it was just a dream. Naye ng'oloota nnyo nga weegatta n'abantu b'otategeera naye nga kirooto, nga tewali sayini eraga nti weegase n'omuntu. Kati gwe nno manya nti ogenda kufunamu obuzibu. Ebiseera ebisinga
ofunamu obuzibu mu nkulaakulanayo, ofunamu obuzibu mu ddala mu relationship yo. Tosobola okubeera ng'omuntu gw'oli naye bw'oba tosabye nnyo, relationship gy'obadde nayo ng'ozimba ebisobola obutaggwa bulungi. Ogenda okulaba ng'omulenzi bw'oba omukyala watandika okwekyanga naye nga lwaki nti ebirooto bino by'oloota ebanga warning ebiseera ebisinga. Omuntu gw'oli naye alinza okuba weetaaga kusaba oluusi atereere ng'alina amakubo amalala gayagala okukwata, oba oluusi waliwo omuntu ayagala obbakyankalanya, relationship eyo n'ebeera ng'esobola okuggwaawo bwetyo. Then ekirooto ekyakya tugenda okwogerako kye kirooto ky'okubeera ng'oloota nga oli mu bitaba, ng'oli mu mazzi nga macaafu, oli mu bitaba, olinnya mu bicaafu, sigamba obubi wabula ngamba kuba ekyobubi kirala, wabula amazzi amacaafu nga bw'onalaba ebidiba olinnyalinyamu ebyo ebintu, ago amazzi amacaafu oba ogaloota ng'ogalimu tekiba kirooto kirungi. Era nga bw'okiraba nti mazzi macaafu kiba kiraga nti obulamu bwo tebugenda kubeera stabilized mu bbanga erijja mu maaso. Olina okwekebera, olina okusaba, olina okusiiba, olina okwetereeza, olina okusaala oba oli musiraamu oba toli musiraamu, olina okunaaba ku ddagala n'obeera nga weetangira ebyo byonna ebiba bigenda okujja mu bulamu bwo. Amazzi amacaafu galaga obutali like phrasing entya, galaga destabilization mu bulamu bwo, obutali butebenkevu. Ndowooza kansubire nkijjeyo bulungi. Destabilization ndowooza bwe butali butebenkevu, okutagala mu maaso awo, nti obulamu bwo busobola okutagala mukkawo mu maaso, either mu byenfuna, either mu relationships. Bw'onyola ekigambo relationship mba nkavarenze love relationships, ab'eŋŋanda, oluusi otabukatabuka n'abantu, omuntu abadde akuyambako wano otabukatabuka bwebityo. So ekirooto ekyakya tugenda okwogerako kyakubeera ng'oloota ebisolo nga bikugoba, oba embwa oba nte oba biki. Ebiseera ebisinga ente zino gaba mayembe, then kiba kitegeeza waliwo omuntu akutambulirako oba waliwo ebintu bye watomera by'otaategeera. Si buli lw'obeera ng'obba tolinga n'ebintu by'eddogoba, dark forces, nti kiba kitegeeza nti waliwo akuloga. Ebiseera ebimu tubeera nti tulina bye twatomera ebitaali byaffe ne bitweyimbamu ne kikubeerako. So buli oba oloota embwa oba oloota ebisolosolo nga bikugoba, naawe manya nti obulamu bwo waliwo omuntu akutambulirako oba waliwo ekintu ekikuliko ekikutambulirako ky'olina okwetereerezaamu. Kale munzikirize enkome wano, teweerabira subscribinga gwe atanaba subscribinga, ate gwe eyasubscribinga edda webale kwekuumirako, ndekerawo komenti. Oba olina kye weebuuza oba kyoyagala okumanya mu birooto ng'olina ekirooto ekikusumbuwa, osobola okiteeka wansi awo, nja kuba nkikunnyonnyola era nja kuba nkuddamu. Okiba kineetaagisa okukola vidiyo, nja kuba nkola vidiyo nga nkunnyonnyola ekirooto kyekyo. Omukama abankuumire, mubeere bulungi, likinga, subscribinga ate sharinga. Tomanya ani gw'otaasa ng'osharinze vidiyo eno. Kyekyamanyi ky'osobola okunkolera ku sharinga. Nze ndiwo okukola vidiyo nga bwe nziteekayo. Omukama abankuumire. Yeah.